oba oziraba wano sibazirabe ate kati bababeera ku program tebabeera n'amasimu nga gali ku gundi nga gali kale tukwaniriza naye ekikulu osaagasaaga nnyo maama Male tukwaniriza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi gwa 8 mwaka 2024 tukwaniriza nnyo mu kiboozibozi kya Beg tuli wano Wandegeya era abatwetaaga mwenna mwagala okulanga naffe mujje wano twogere Wandegeya nga endagiro ogenda okuba nga oziraba ku screen yo nine maama Male bulijjo okutuusaako ekiboozibozi kya Beg wawulidde abaana ennaku zino engeri gye bambalamu naddala abakyala si ya mulembe naye nze onsobera bweweewa chansi n'obuuza ku batulaba kale babuuze babuuze kale abantu banagamba nti akakazi empisa kazireka mu lwera musajja omulungi ali ku Beg TV okola kyamaanyi nnyo okubeera nga otugoberera ate nawa ku subscribinga osuwa bingi nnyo subscribinga wali otuweka follow ku TikTok kwetuli wali wonna website kwetuli bulungi nnyo naddala mwe abamanyi oluzungu ate kyemmanyi teri afollowinga Beg TV nga tamanyi luzungu byonna byonna byeyagala tusobole okubikutuusaako mu budde nayagala okulanga naffe kanyongere ka mukulu munnange ono tetukuyinaako buzibu jangu nga bwoli tujja gamba nga Mukama bwagamba jangu nga bwoli tujja kuteesa insha Allah nali akuteesa nga tugenda mu maaso nga tukuba ekintu ensonga ogitegedde abakyala ennaku zino ennyambala mwambala bubi muddira obugoye obwali badde obwabatamanyi bammwe oba bawala bammwe ate ne mutandika obwenanika mukiki mulembe kiguno ddala nze nyambala bubi goli mukyala mulungi musiraamu yambala bulungi naye abalala n'abannaddiini ne batandika bakomplainingako mwambala bubi okimanyi nti endabikayo ennyambalayo yeyinza osikiriza ekitonde ekisajja omanyi bagamba omulya mamba abeero n'abumaganya ekika kyonna mu statement yo wandibadde ojawula wandigambe abakyala abamu kati bwogamba nti abakyala ffenna otuzingidde mu kibula nga nkubuuzizza nze nyambala bubi nze kyenza okwogerako eyo ensonga kiva ku upbringing kivira ddala waka okitegedde gye bakukuliza ate ebyennaku zino lwadde ekireese nti yayinza okuba lutukooza zipannaawo naye abazadde ennaku zino lwesuddeyo gwannagamba osobola okusanga omuzadde ali mu baana nzaala 6 naye ng'alamuza akateeteeyo akatuuka muwala we omuto asembayo ng'ate ye yagenda okukambala kakati omwana ono omwana gw'ozadde ye muli akula amanyi nti overall this is the right dress code olw'ensonga ne mami gyakolaki gyayagala bwe tudda ku bawala like abatannaba getting into marriage then obuzibu mbusakumu abasajja bw'osanga omuwala ng'ebisambi biri bweru these days bambala n'obugoye nga kakomako wane eno kati in case oba otambula ebbere ne livaayo ate bwe babeera babwambadde n'atambula n'olaba nga atandika okasikasika mbadde manyi wayagadde kwolesa nolowooza nti kayinza okweyongerako lwaki obeera esaawa eyo okasika okakola ki kakati mwe abasajja bwe mbaleetera wawano nti mwe mwenyini mwe muwaana abantu abo baby you smart, you look cute in that dress. It means tagenda funa bwongo bugenda gula kiteeyi kiwanvu nga Maama Male ekyennyama ate munageza fesi za bbeeyi tagenda funa bwongo bugenda gula kiteeyi ekyo olw'ensonga oli omusajja yamusiiza n'oli n'amusiiya nze I can walk from here mpaka waka nga tofunye muntu akugamba kintu sigamba nti oba tuli attractive naye respect gy'abeera akutaddemu kati mwe abasajja mwe musinga okuwabya ekitonde ekikazi nedda nnyabo ekyo ndowooza okikutte bubi oyogedde ku kintu kiri n'ogamba nti kisinziira wa gye bakkuliza okitegeera wemba nakulira mu maka ag'abantu nga bategeevu okitegeera bategeevu balina empisa bambala bulungi bamanyi katonda waabwe tosobola kuddira muwalawo oba mwanawo n'omugamba tiyambala bwoti era nga wogambye nti kava ku lubaya bayinza okulaba either nga gwe taata
oyambala zino empale ze bayita zigundi damage nga ziriko n'obuntu n'ogamba ono mulalu gundi gye yalabye okubeera besti okitegeera kati ne maama naye nga bwate gyagwa nga yambala bumini bumukomeeno kati oyo abeera talina maanyi obeera abeera talina moral authority egamba ku muwala we oba ku ntabani we nti oyambadde bubi kankusaba ekirimu obadde okimanyi tho nakuwadde first point nti upbringing from home naye obadde okimanyi nti kati nze maama male nakuziba waka nga waliwo eddiini n'ekyokubiri kati nze nganze bwe nyambala olugoye olutambika ne we mbasa ebise mba mpulira n'empewo naye obadde okimanyi nti eriyo abaana ab'obuwala ng'eddiini eri ewaabwe naye olutuuka ku kibuga Kampala olwokuwa point namba 3 bandwagon group nti maama malenzize yes ndi ku campus naye nga all my cosmetics that's their dress code bambala bwerere nengamba lwaki siyambala bwente olw'ensonga ndaba nga ebambalayo bati abasajja babakwana ate munange teri musajja agenda kwana akunama n'amuwasa abagenda mukozesako bukozesa agamba oyo ogwomuyayo eyo gundi kakati abo abawala ye muntu gw'olaba nti bw'aba agenda ewaabwe kkiriza oba gaana alina okugula ekiteeteeyi ekipya ekiwanvu kyagenda okuddiramu ewaabwe nakatambala dress code ewaabwe gye bakibuga mbi nnyo kakati ekyo nkireeta kumu abasajja nti ewaka batukuza bulungi ne tujja mu Kampala ne tufuna ebigurupu okiraba nti bobeera booti kozi ffe twamulaba oti tuba tuyita bakadde nenga mnere tuli bakadde it's respect nti omukazi alina kakati ife waffe mu family gye nakulira eri waffe Bulemeezi mama nga walaba wandyogedde nakyala sibasezi mama basezi si baseze Bulemeezi nawe si aba balya naka abasezi beeri eri ekyagwe mukawe wagundi eyo mu bakafeero omugenzi naye ne waffe Bulemeezi ffe tuli balya naka tetulina buzibu lwakuba nti bwe kyogedde ekyo mbadde nkyakugamba nti ffe twakuliranga ewaffe mama maka gaffe nga walaba omwana ng'ayambadde empale nga uli mwana muwala ng'akuyita malaaya kakati noffe era ng'ekyo tosobola kwana muwala oba tosobola kubeera na muwala ng'ayambadde empale n'agamba akugambirawo ndeetedde muyayo kugambirawo ndeetedde ki so eyo empisa baagitukulizaamu naye kati eno ku kibuga dress code yaabwe ndala nnyo abantu bambala bulungi empale ne bagenda mu office naye nga bakyala oba bawala ne bambala bulungi ne bakola ki naye kisinziira tojja gamba muwala oba tojja gamba muntu mukazi mukulu ali myaka nga 4 n'ogenda waggulu ayambale empale eyo agende mu office mpozi ng'ayambadde waliyo empale eza style ezo ennene era nga oba ogyambadde okirabira ddala omukazi lwaki oba oyambala empale it means weefaananyirizaako omusajja kakati nze kankubuulire ewaka mu maka ga Hajiisa Lwasampijja ng'atukuza nga ne leggings zino okuzisa mu biteeteeyi byaffe ebiwanvu kwa lutalo peti ate empanvu naye obudde buno osobola okutambula Kampala yonna mbadde era agenda kugamba wakyaliyo peti bakyazitunda za bbeeyi bulungi osobola okutambula mu Kampala noononyo abakazi abambadde peti ku kikumi osanga aba ndaba kati bumuyita muki bulegingi bubayika kati kabayika ako kabi nnyo olw'ensonga omukyala yenna yatondebwa ng'alina kwetaaya okitegedde naye kati first of all ososezaako kannipa akasooka otaddeko bayika otaddeko jiini simero kyegenda okuba ogyambadde kuva mande paka mande mwenyini muba n'abakazi mutandika banda nga akawala gundi kaba kakaluba naye ng'olowooza nsonga ki omubiri aba agusibya gwekutte mubyogera ne mutuuka n'ogamba nti obona omuwala akabina yayambadde kambale naye nga bwatyo itsaneca oyogedde nekububina n'obubina eyo kimanyi n'amabeere bagagula n'obubina babutunda eyo n'amabeere naye ng'eyo yonna kikingoli afanyo batabani ba Falaawo mwe mutuusiza abaana ab'obuwala ku sseeyo batabani ba Falaawo kati nga naawe omusajja ng'ova eno ng'ogenda ofuna omukazi ayambala akabina oba omuwala olaba namwe abasajja musibembe kati these days tetukyayawula nti oba ono
kachenzo okugamba nti ekyawula ku mwala nga yambadde empale for us to have breasts naye bw'osanga omwala yena obubeere buno bunambaalaala ola obubeere banotunyatunga tuwanvu nnyo naye nga kaba kati tosobola mwawula nti obona omukazi wamusajja olw'ensonga n'abasajja ennaku zino mwatabuka musiba enviiri muwummula amatu mwekuba mmeeka abo nosanga omusajja nga yena tekushayina ku mumwa tusooke tuddeyo ku kiri ekyebundi olowooza kiva ku ky'abaana bano abawala ogenda mu bifo katugambe kati ebifo ebimwe byali badde biweebwa ekitiibwa nga amasinzizo gamba ng'omuzikiti gamba ng'ekkanisa gamba ng'ekereziya ebyo byali badde biweebwa enkizo ey'enjawulo omuntu kale biweebwa birina okuweebwa naye gwolowooza lwaki abaana abawala abo oba abakyala abamu oba mulimu n'abakyala nga era omulaba oli akuliridde emyaka naye nga mu kifo kye yali badde ayambala obulungi agenda mu kyaki olowooza kiki baba bagenze kusikiriza kakati mu bifo by'esinzizo byeyogedde omuzikiti gujeemu olw'ensonga tosobola kusanga mwana wabwala mu muzikiti nga yambadde olugoye olusukka obukongovule okitegedde kubanga olaba ffe ne we tuba twambadde these days waliwo engoye bazita body hugging dresses nga oteeka ku mubiine lukukwata obusiraamu tebukkirizibwa mubiri musajja like kushapinga body yo olina okuteekako kituyita juba nti anyo byambala ano gumunyiina onvumo oyambadde biki ebeerere naye kusirikira naye in case of the churches mubalokole mu kereziya biki bw'obagambako mwe mwennyini mutugamba nti mukama agamba jangu nga bw'oli siwe mugamba naye mu bufunze kale mukama agambe jangu nga bw'oli ojja mu kukunama kisukka n'otula mu kyaki ate tebatereera babeera beyanjuluza we bata nti babeera ku smartphone neweebuuza mukama ali ku simu ne faaza wali munanye no babeera faaza oba pastor oba omwawule oba bishop babeera bantu okiraba naye bafuna feeling ng'omuntu kati ogenda kujja otule mu kyaki weeyanja luyambadde akagoye kampi nnyo olowooza embuno agenda kuddamu ofuna ebirowoozo okupreachinga ababeera bazze okitegeera nze kyeŋŋamba at least mu masinzizo ago bateekewo etteeka kale jangu nga bw'oli naye ate isi olugoye nga luliko wansi w'amavivi kozi abamu bagamba mbu engoye empanvu zibasiiwa kafunayo akateteeyi nga kali wansi w'amavivi agende mu sinzizo asabe bw'avaayo yeyambalire nga bw'ayagala kubanga Museveni yabawa eddembe naye ate gwe mwennyini omukazi ng'olina okwewa respect olina okugamba nti eno ennyambala gye nnyambadde banampita ddala maama male maama male katumala okulaba obulamu bw'abakama baffe tugenda kumulamu katono nnyo kuba batuteekamu akasimbi tukomawo tukyali kukirooziboozi buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda tukomyewo mama mali kakati olowooza ki ekyalisaanye okukolebwa mu nteekateeka yonna ey'okulaba ng'omuze guno ogw'abantu abambala obukunya nze nkuyita kwambala bukunya n'ogenda mu katale mu gundi zonna mu dresses zonna oba mu ngoye zonna naddala omukyala n'ogula akateeteeyi naye nga akateeteeyi ako k'oguze ate katuuka muwalawo ow'emyaka 5 olowooza kiba ku ki kakati nze kyenyinza okugamba ebiseera ebisinga kubanga togenda gaana muntu kuba na mikwano
naye ate kwana emikwano ekigenda okuyamba okitegedde kakati nze sisobola kuba na mikwano gisukka ebiri ng'oyita bukunya okiwulira kwana emikwano egigenda okuyamba ekyokubiri singa abasajja muvayo ne muzira abantu abo because of their dress code kozi bo bagamba bwe naakunama gundi agenda kunlaba ankwana gundi agenda okukwana agenda kuyitamu kyogamba kati abasajja tutandika oteekawo kampeyini nga we tulaba omuwala ayitawo yenna nga tutandika omukuba olubeero omukazi yenna yenna hawe yambadde bubi tukuba enduulu wuuyo biki ebyo byonna ne mu kyaki nga ogendayo wadde kyaki egamba jangu nga booli tukwemiriza ku gundi toyingira mu kyaki nali manyi kyaki egamba jangu nga booli in terms of finance mu byensi mu kiweebwayo yonna kubanga Yesu Kristo yali abulira enjiri yagamba sajja kukola ki kufuna oba sajja kununula myoyo obedde nga baalokoka wabula najja okununula emyoyo gyabo okitegeera si kulimba kyenkugamba kyekyo bayibuli wegamba yajjirira abalina ebibi naye waliwo oli nga nti nze nyinza okubeera awo naye nga olabira ddala ate ye ekibi yakyeteekamu yasikiriza yakola ki abasajja muzire abantu abo ogenda awantu abasajja singa mulekeraawo okusiiya abaana b'obuwala kubanga kyemmanyi naawe taata Saara fayini mukemebwa naye tosobola kuwasa mukazi akunama n'omuteekewa kuba waba wamulaba alabadda yenna kikyobeera ogenda okulaba kyotalabye nga ata kitegeeza gwe woomulabidde n'abaala gyayise babadde nga kumi bakola ki bamulaba naye nze weebijoolo wadde batuyita bakati I can knock from home up to here nga bayagala okugamba bangi naye nga they fear nga batya kati singa muzira abantu abo bajja kukyusaamu n'abazadde awaka abazadde b'e Kampala bannenzi sitegeera nakutegeera omuzadde kati let's say it's a weekend taata n'ateeka abaana be mu mmotoka taata ayambadde ekimu kikoma eno ayina enviiri ziva ku mukongovula empaka eno mu ntumbwe maama ayambadde akateyi kali eno abaana bambadde bati kitegeeza eyo family eneeberamu the blessings egamba mu bufunze kyoyagala okugamba nti dressing code erina kuviira ddala waka bulungi omukyala nga gw'oluŋŋamya omwami n'abaana bo oba omwami nga gw'oluŋŋamya omukyala ngaffe abasiraamu naye mwambale bulungi olaba aba 70th day that dress code of theirs tosobola agenda ku kyaki aba 70th day ng'olina empayi ne bakukkiriza okuyingira era bakusibako akaleeso naye kyogamba basiraamu nga wonoogenda wali mu bulangi tebakukkiriza kuyingira ng'oli kalica okitegedde era kalico eri tetulina omukazi talina kuyisa bitububanga waffe tulina okugenda okwongera obbowa ekitiibwa kati abaseberetudde basiraamu si basiraamu naye newotukawo ng'oli mu mpale bakusibako akaleeso okugenda mu kyaki kati lwaki oleme kukomekkereza kubanga bagamba abasinga bagamba basiraamu banyigiza nnyo naye ne bali basiraamu kale bakoppeeri balabe ensi bwetetambule kirungi nnyo naye ennyambala bannange ennyambala naddala n'abaana baffe mwemba mwagala okwambala ebintu ebyo ebitabatuuka noddira akagoye akatono akagoye gw'omuntu omukulu akalibadde ak'omwana wo kambale ng'ogenda wa mu disco kambale ng'ogenda mu kiraamu naye si kwambalira ki omukazi yambala akateeteeko babuyita appetizer ng'oli mu kisenge n'ebbaawo nga nebajja mu ddiiro tewali weetusuulireko kiddira kyo kubanga tokubira kiddira ne weesiba akaswayiriko n'otambula kiki ekiba kigaana webali nnyo maama Mali tugenda kubanga tusinkana omulundi omulala musigale ku Bege Media inshaallah mwera nze nabanga gwe yavudde dda mu fuleemu